أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا illa mata'ul ghurur. Yagamba wekitiibwa Allah nti kullu nafsin, buli kitonde, dhaa'ikatul maut, nja kukikombya kukufa, naye bwe nnaamala okubatta nja kubazzaawo. Eyakola ebirungi mmuwe ebirungi, eyakola ebibi mmuwe ebibi. Faman zuhziha, yagamba yenna gwe ndizzaawo Allah, ani nnaari, nga mutaasizza omuliro, wa udkhila aljanna, naye nga musiimye muwadde ejjana mu bye yakola, faqad faaza, aliba yeesiimye nnyo, alimanya nti okubonaabona kwabonyeebonye mu nsi akuganuddwamu. Amakulu alizuukira nga Allah amwokezza, aliba afafaaganubwa, aliba yawangaala, n'atuuka okuva mu nsi nga talina kyajjeemu, atuuse ne mu maaso ga Allah ng'abonyeebonye ayokeddwa. Omuntu oyo Allah gwe yayogerako n'agamba nti dhaalika khusraanul mubiin, tewaliyo muntu alisinga oyo kubonaabona. So obubaka buno bugende eri mwenna abalaalika abantu okufa, asse nogwe basse, mwenna muli baakufa. Barakallahu. Kanye ensonga za Ssaanya oziwulira. Bano abaana. Gavumenti ogibanja ki? Kwataga ne full figure eyakusitwa nakujja mu kkomera. Ne Balamu. Eyakusuubiza. President Museveni tamanyi mannya go. Tamanyi ne mu nsi gy'oli. Owudde muvubuka. Fwe tulinda abeeni alemu. Yagamba mbu ayagala ataafune okusooka naffe abeeni alemu. Obanja ki? Wakola. Namusanga ono nga bagamba nti bamutwala wa General Muhoozi. Oli musirikale. Oli w'amagye. Kumanyira abantu. General Muhoozi agenda kukola. Mubansuubiza enju wakola ki? Enju eyaki? Mubansuubiza okunkolera enju. Bali abakujja mu kkomera bali babalyako nabo omupiira gwabwe kufuna. Bwe banga bikyagaanye wummula buli kintu kibamu loosi. Bali babbulooka. Bakkiriza nti loosi yajja. Gwakuba ku muti. Okitegedde? Kaidekera otulekanira mbu simanyanga bansuubiza, simanyanga nze, kino ekyayogedde mu simanyanga nze banka kabukasi. Baba kaka kati wummula. Addeyo mu kkomera. Kati abyegane ba oddeyo. Mutusumbwa mbu simanya. General Muhoozi omwagazaaki. Alema okulaba ffe. Alabe gwe ekibwa. President Museveni aleri apulaninga kalulu ka 2026. Uganda agikoze ete enguudo ziriwo ezibulamu. Amalwaliro. Nga bateeka ku mmeeza essimu nga bagamba mune Ssaanya Ssaanya konna kalinga. Agenda okubuuza mbu Ssaanya yali wa Nuupu. Yali wa Nuupu bwe basiba nga beekalakaasa bookya ebipiira. Ate gwe nkusanga kukuba embooko. Ago nago musango okwokya ebipiira. Nga Museveni omubuulira ebyo eby'ekisiru. Bana ababajja mu makomera bano babuloka ba NRM. Omanyi NRM ne babuloka bangi. Bwete bana bana ebizibu. Si babuloka, babuloka. Buloka. Kati bagana abajja mu makomera nga bagala obafunirako. Ekimu kiri wajja nosali musaleeyo. Nti omuntu abeera wano n'alaba naga gundi okanaabira gadi ng'ageze ku fangodi. Nenga agatulagadi agatwala alieniwa guru. Kati ebimu ne bino byabafulufiga bano babbalamu naye Balamu si nnyo ate kuba yabivudde namu nakwaki nabidde ebbali. Ali yasuubiza kati bamalirize mbadde nsaba gundi Ssaanya. Tonoonya Museveni, tonoonya Sale. Noonya abakujja mu kkomera abakusuubiza. Abakutwala ku H&M ne muli akatogo. Kubanga tebalina bujulizi bulaga ndi nno. Museveni yabatuma bakujja mu kkomera. Ssaanya namusaka ku H&M wali ewaluuna nga bali mu kulya katogo. N'agamba kale olina n'okuba kayala batuda mu mazima yebaze n'abamujja bafulufika kuba yali ekyennyanja n'amaana alwala. Ng'amanyidde akawunga ke. Kati ate ne fulufika ogenda kumuddiramuko. Olina kwebaza Ssaanya. Ssaanya webaze fulufika okujja mu kkomera n'odda mu bulamu bwa bulijjo kuba kati olya kamere n'otalwala mubiri. Lwe olwakomawo yali nga buli kyali kyonna alwala bulwazi. Ate nsi muntu wakujja mu kkomera
angambe bamwamu yo milioni 5 tandikiro kyazi kivume agala nyingi lebe zino bazifuna President Museveni obuzibu obwo buli kuye President Museveni mwitiza nnyo okugaba essente ezalina makulu kino muwozi bwe yajja ensi yaterera mukko tezikyaliza jjenjeero ne mu State House ntebolabayo kajeno muwozi nga banakuwa ssente amanyi ako yadde tali mu State House kivandi kati bano bonna babuloka obuzibu bulina kwani kujja era baga omwana okuva yajja ebintu byakyankalana anti President Museveni bamuzibula amaaso omwana yamugamba nedda bano ogenda bawa ssente paka ddi era kye kimu geno sali musekiraga okugamba abantu bo wa ssente ogenda komadi gokyeno nti stopping oba bakuvuma kati stopping oba bakuvuma lumu bikole ki bigwe ate kusibe tedi agenda kuvuma we kifulu figa masira yogere endagaano gye bangambye okukola njagala okukulabula gwe kikazi gwe kiwala gwe masira gwe toddangamu kummanyira okitegedde bulungi gwe kiwala gwe kiri kyembizzi nze sirya mbizzi okitegedde bulungi toddangamu kummanyira nze sikutumangako wa Museveni kugenda kunneetonderako nti bansonyiwe emisango saagiza waleeta ssente mu kkomera miliyoni 5 nga bakuwadde mission wali oyagala na kunkwata era ndi mu nteekateeka ewandiikira kkooti omusango guddeyo mu limandi tudde mutuwoze baleeta obujulizi obukakasa nti nalina ttanka y'amagye ebyo ebyakuleeta n'owooza mbu simanyi nakuwadde akasawo gwe kiwala gwe njagala onneesonyiweze nnyina omukazi saagala onneegwanyize nvaako nviiraako ddala gumalaaya guno gugenda ne gukutabula fuulu figa atasobola kuwandiika wadde erinnya lyo odde ku bantu obamanyiire gwe ekisiraani toddangamu kummanyiira gasi yawumbwa ekiwala kino oba kyabaaki njagala nkulabula olulabula olusembayo fuulu figa neewuunya n'abasajja abakwebakako misikiinilla kuba kati nze ompa fuulu figa nkati fuulu figa nkukozesa eki mbanga ali ne musajja munnange fuulu figa fuulu kitegeeza mulalu fuulu mu lulimi oluzungu kitegeeza omuntu omulalu eyagwa eddalu eyalaluka ate we nategerera nti oli kikazi kigwi kya ddalu kyambuuza ebibuuzo wano wenna kyambuuliza kyaŋŋamba nti saanya nakigamba nti munnange Bobi Wine ye yatutuma twokye poliisi nekiŋŋamba nti n'ogenda n'ofa n'abasirikale nekigamba nekiseka nekigamba n'okikola nenga nenkikola nekiseka nenga alaba embuzi kisiraani njagala nkugamba ebigambo bino nze sigambangako Museveni nti njagala okunsonyiwa lwaki atusonyiwa bwe tuba twakola emisango lwaki atusonyiwa ffe emisango tetwagiza twawaayirizibwa okuba nti twabeera ku Kyagulanyi